You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Saka okujja konzenze kanze nakoze yakatambi. Nombede bazat. Yakozesize motoka za maje, helikopita, toilet ya kitawe na yatuse myaka ejigenda mu toilet wano Masaka. Ngakeddi. Anamalako kwa Museveni yatandisa ali mu nsanvu. Nalabye muhoza ajaguza myaka emeka. Ana mu nsanvu. Atandise toilet teralikiriza abantu bire mu ggwanga nti tabanga ali CCC ya. Tewali abyogerako. So nze nzize wano. Lero nyambadde suuti. Bwanika muzeemu nga Meeya. Sagala muddamu nga weka head. Tetugenda kukkiriza ekibiina yewe abatamanyi Lubongo yafa abamu tumukola ki? Tulete ebifaananyi. Onamalako mu byobufuzi Saamu Kuteesa mu 1998 yesimbawo ne Museveni emawogola. Olwaleero Museveni abadde amuwa emirimu. Ebyobufuzi tulina interest ye tukola ki? Togenda kebera abantu. Obusiraamu tutuukako bwasiramula abantu. Gwogenda Bwanika tuweeyo abaana 15 boozadde nga batuuse okulonda. Masaka gwe mugamba nange mulinako stake. Kubanga okulonda kwa babirye ng'omukazi oli omukadde atulemeddeko bwe yali mubanda oba yali ani amanya gaba movement gandema okutegeera nagenda mu kulonkinga campaign ne mukadde waffe semwogerera omugenzi. So n'olwekyo nze nsaba biri byonna nga tubivuddeko tusooke tudde mu kibiina Bwanika obusiraamu ne Bayibuli etugamba emizi. Saagala weewule ekitiibwa ky'abapasita. Tulina pasita omu ayajja mu church ne kamera naga mukazi we wa kikulukuto. Nawe weegase ogamba tova mu Nup. Bakadde bya bapasita Serwadda, bakiganda, bakiwewe simunsonyiwe. Ne pasita doktari nogamba siva mu Nup. Notuula ne president ne muteesa meeting ya kyama ojogedde ate n'ojogera. Leka kubuusa bantu ennaku zo waliwo abasoma abantu ne babuusabuusa ate gundi oyo yasoma. Kazinza abamu bulusi bampa ne PhD. Musajja wakano ne yesooka sinagifuna. So abakulembeze muteekwa okuba n'emmizi n'ensa. Eyo munagifuna. Kubanga mukulembeze oba kyakulabirako. Omukulembeze osobola kugenda n'oyogera ku kibiina kyo. Nga watambula n'otambula Nupu ne gamba darling Bwanika jangu wano kati eddoboozi litegeerekeka. Tuli ani yawulizanga Bwanika ngate ebintu ebyali by'amagezi. Tukuteekamu abantu bakuteekemu obwesige. Okujjako ng'oyina ekigenderwa ate kyoteeka ku banno kubanga essaawa zino nga wabula emyaka 2 Museveni ataddewo yero buku abantu baabuze. Atagambye alina abantu milioni 18. Lwaki otubajja? Abasoma Bayibuli nze ndi musajja musiraamu. Lwaki ogira omunaala gwe Babeli gwali gugenda kutuuka Bwanika? Zino ensonga endala zonna zisobola okugwa Kyagulanyi mulinamu obwesige. Asobola zihandolinga. Bwanika osazeewo omwana tumusalemu goli pasita kitegeeza omwana tomuzaala. Ono omukazi agambye nti omwana nze mukulekedde yazaala. Bwanika omwana tomuzaala owanno. Omuntu azaala omwana bana abakyala agamba nti ndi mulabirangako eyo. Ne tosobola kubeera wonna wooli n'ogamba nti ate lwe nadda ngenda kusojjola. Osojjola ki? Baby wo Nupu obuuza constitution ya DP togitegeera. Ekiri mu Electoral Commission tumanyi oba naawe ekibiina ky'olimu wakivaamu. Kwanza okuba naawe otambuza ebibiina bibiri. Kyali kituuzizaako delegate conference banneeke member tubamanyi.
era gwe wesimbangawo emikono 10 wagiwezanga mu district nga delegate conference yatulanga wali wa Muse Wandegeya tetujja kujjayo ebyamu saagala muddemu olwaleero mbufe twakola Kyagulanyi omuntu gw'empaamu akantu akatone nnyo mukwako kidandala Bwanika totubeerangako nga tuwandiika akatabo kaffe kano nze mmanyi bino byempandiise ne bannange tukusanga ku ndere na bino kambi babuulire tugenda ne Kyagulanyi DP block eri ku ndere troop bazze n'ekiwandiiko tukoze tutya okumajinga DP block fe tujja ne people power naye nga fe twawandiisizza dda Nup olunaku ndujjukira bulungi nakeera wa president era bategeka abanayogera mpaniko omukono president agamuleke Mulyanyama ayogere nga ndabe baliko byawedde dda tuli ku ndere troop mbabuuza mwali mulabye ku filimu gye bayita Money Heist ani yali agirabyeko ya professor nga bonna tebagirabangako kye nali mbategeeza bali bakasukangayo hostage omu naye ngeri basaanuusa ki Goroti professor n'abawaayo hostage muyinza okuba wano naye nga ffe twamaze dde biki kaka tuyinza tubuuza abo bajja batya president yajja wano nga tukyali mu power era najja ne Rubongoya ne tubeera mu kalulu nga Rubongoya tumusingagana Makerere kati gwe tewaliyo otandikira mu DP block twalinayo Kidandala Kakande Sebuwufu gyali mukwako ngira bali ku kitebe era nze nabagamba kiche mwagala olere Kidandala organizing secretary mukwaku ali ku kitebe Sebuwufu ali ku kitebe wano tukola woki era ekiwandiko kye twali tubazze nakyo tekyasayininga ne tugenda maaso kakati Bwanika wogamba ffe twalina Bobi Wine mu mwasanga Kyagulanyi okitegedde olwaleero ffe twalina Bobi Wine waffe ayajja ne gita ne tubamuleetera n'amasannyalaze ge ne mubatize ffe twali tetumanyi na Kyagulanyi ffe nga tuyimanyani Bobi era n'akayi